waliwo abuuzizza nti abalongo enjawulo wakati w'okwalula abalongo n'okusiba abalongo. Okusiba abalongo bw'oba wazaala abaana nga tusiba akalira k'omwana kana akava ku kundi akalira omuzungu akayita umbilical cord. Ako kennyini basudi bakayita umbilical cord. Kati ako akalira ako ke bakwata ne bakateekako omuzigo ne bateekako olweza ebbombo kakandekerawo eddongo lya jjajja Mukasa ne bakanaaza bulungi ne bakasiba era ne balaga bwe ndiba mbalaga emigugu gy'abalongo omutwe nti bayinza basibira abalongo ne baddira omutwe ne bagusulika. Kati bwe baddira omutwe ne bagusulika beba abalongo abasala ennyumba ne bagimalawo. Abaana omutwe gubeeno neeno wano wakati we baawulira we wabeera ebigere wolaba abasibye bwe bati wabeera ebigere kati ate ku mugongo kuno kwe bateeka kigongo abalongo abo kwe badda abaweeka ate ne balyoka basiba omugugu wali ogwakizza gwe bayita kizza mirembe mu balongo. Kakati Kasowole abeera kalanzi abaalanga omuliro guno ogunajja ng'alanga abaana abalongo bano abanajja. Kati buli mugugu gw'abalongo gwe yazaala babiri n'obasiba sebo waliyo Kasowole yabalanga oba wa muganda wo oba wa taatawo. Akati ate waliyo kigongo tosobola kuzaala Kasowole n'ozaala kigongo n'ozaala kizza nga toyina kika kuba omwana abalongo olubazaala bwe bati muganda wo yenna azzeeko okuzaala oyo abeera kizza. Kakati gwe ogenda n'obeera nga gwazaala kizza gwazaala kigongo gwazaala Kasowole eyo nsobi. Abalongo oyina okujja ewa jjajja. Abalongo bayimirira ku migugu 5. Abalongo betusiba baba abaana 5 Kasowole omu abalongo waswa ne Nakato oba Kato ne waswa oba babiri ne Nakato ababiri 3 kigongo kwe badda abo 4 kizza 5 bwe mugugu zempagi 5 ogwo gwe bayita omugugu gwa Lubaale oba omugugu gw'abalongo. Empagi ezo 5 eno yeey'olujja eno ya lunyiriri eno ya mutuba eno ya siga eno ya kasolya. Abalongo kitooke kamya abo titubasiba abo babugiriza baana naye tusiba empagi meka 5.